Kwanirizaako mulabi waffe omulungi wa Farm Business Uganda. Weebale kubanga otugoberera. Tulina ekyumba kituli okulaga eky'omulunzi waffe mukulu Joseph Mangeni. Tuli kikulaga okubanga naye tugaa nti osobola okubanga okozesa space eyo entono gy'olina mu mbeera efaananako bwe kijjukira vidiyo ezo nga bw'omulabye ng'ayogera kaakati mu kiyumba kye kino nti wano eno waliwo ennyumba naye olaba space gy'ali okukozesa okubanga alunda kubanga alima. Tetukyetaaga bintu binene nnyo, tetukyetaaga bintu by'amaanyi ennyo okubanga tutandika okubanga tulima obanga tulunda mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Farm Business Uganda tugaa nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kaakati tukutegeeza nti osobola okuba ng'ofuna amagezi awo w'otudde naye ng'osubscribinga n'olikinga n'osharinga linki n'otegeeza abalimi abalala nti waliwo ekitongole eky'abalimi ekitibwa Farm Business Uganda. Tukuyambako ku amagezi n'okutegekera faamu. Ndowooza twagadde okulaga ekifaananyi ekyebweru nga bwe kiri ate nno kubanga munda wo wabadde omaze olaba ekifaananyi naye ng'ebweru olaba kifaananyi bwe kifaanana. Ndowooza ebweru olaba ekifaananyi nga bwe kiri mu mbeera ezifaananako bw'etyo. Nkusaba nti subscribing. Abantu bangi abali eyo abandyetaaze okulima, abandyetaaze okulunda naye nga tebasobola kubanga batuusibwako amagezi gano. Abamu ne babalaga nti okulima kuzibu nnyo oba n'okulunda kuzibu nnyo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Kale okutwalizaamu oba awalala bwe weekwata Farm Business Uganda oba osobola okuba nga ofuuka omu ku balimi oba ku balunzi abeeyagaza. Mu biseera bino nga tutambula olina okugenda okyogoba ebikulumba biyinza obutalema kubeerawo naye olina kulemera kutuuka ku ggoolo yo oba kutuuka ku kigendererwa kyo ekyo nno ky'oteesezza okuba nga obeera. Tukutegeeza ggwe ali okuba nga otulaba nti ekiyumba eky'enkoko nali mbagamba nti tetukyalina budde oba bwetaavu kubeera na acres 10, acres 2 otandike okulunda oba okulima. Ebintu byagonda ate essaawa zino eno okulunda y'emu ku bizinesi osobola okukola nga ggwe wennyini ayeeragira, nga ggwe kennyini agamba nti kannime kannunde kankole bwe nti. Oli kubanga okiraba nti sipeesi eya 25 ku 3 osobola ogikozesa n'oba ng'ogifunamu n'okusinga oyo ayeefuula nti akolera bayindi. Abamu mulina amataka gammwe gali eyo 5 ku 100 gali eyo. Oli kubanga okitegeera gali eyo gasikisa amataka. Okay. Okay. Farm Business Uganda, farmer to farm, mulimi ku mulimi. Lindirira video eyo.